Yes, nkulamusiza nnyo byonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya mbaagala nnyo, abali emitala w'amayanja mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Abali South Africa, abali e Kenya nammwe mbaanirizaako nnyo 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 naka. Ngenda ne maaso n'okukubiriza gwena atannakuba ng'osubscribinga ku UG Updates TV, ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, commentinga, subscribinga, likinge. Kakati Muhoozi akiguddeko oluvannyuma lwa President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine eyali mu kuyimba n'akyuka n'adda mu kisaawe ky'ebyobufuzi, avuddeyo n'agamba nti kali adda kaddadda President Museveni engeri gy'ajja afugamu gy'aminsiruulingamu bannayuganda ne gy'abavugamu bigenda bikomawo nga bidda eri mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Ye agamba nga tutunuulidde ebijja byogerwa ku social media okusinziira ku Human Rights Advocates Nicholas Opiyo, yatutte omwagaanya n'agendako ku Twitter n'abaako by'apostingayo ebitonotono n'akola reflection ku Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ng'asinziira ku mayengo agazze gabeerawo emabega okuva Muhoozi we yapostinga ku social media. Mu post ye Nicholas Opiyo akkaatiriza ng'agamba Muhoozi abeere nga yeeteekerateekera kyonna kyonna ekijja, era ng'agamba newankubadde yagenda n'asomera mu masomero agalina prestige ennungi era ng'asitwagolinze nnyo okuba nga atuuka ku expectation ze Muhoozi Kainerugaba. Ayongedde maaso n'okudescribinga Muhoozi nga ye wali ng'omuntu ali privilege, era n'ayongera okukkaatiriza ng'atutegeeza nti bwe twogera ku academics performance ze era yalipootingibwa ng'eri poor, era opinion eno y'emu ku byamuliidinga okuba nga asafalinga ebyo byonna byonna by'ajja ayitamu kye twandiyise intellectual inferiority. Ebyo byonna byazze ng'afeesinga okusinziira mu Opiyo. Nicholas Opiyo agamba Muhoozi bino byonna byonna ebizze bicompromisingibwa ku social media byazze apostingako mu ngeri ya diplomatic blanda ebyalabibwako gye buyise emabega ng'ataakinga USA ambassador William Pope. Biyinza okuba bituyambako nnyo okubala n'okutunuulira Muhoozi Kainerugaba na biki by'ayinza na biki by'atayinza. Ate otudda ku mukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, ye kino akirabanga reflection eya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Agamba Muhoozi nze mulabanga reflection eya mwami Yoweri Kaguta Museveni eyalyamu bannaggwanga olukwe bwe bajja omubudamya abaamuwa obubudamu n'amala n'abalyamu olukwe. Kaakati ye ng'agamba akalyadda kaddadda Muzeeyi Museveni yajja wano ne tumubudamya ng'agenda mu lutalo, naye engeri gye yasasulamu abaamubudamya abaamuwa refugee, kati agamba nti ebyo byonna byonna bigenda bikomawo nga biddira mutabani we. Jjukira nti nno Muhoozi Kainerugaba azze apostinga ebintu eby'enjawulo ku mukutu gwe ogwa Twitter ku social media, naye tujjukira nti gye budduddeko emabega Muzeeyi Museveni yali yamugaana okuddamu okukozesa social media era n'agimujja nako, naye oluvannyuma lw'emyaka 7 ng'amaliriza academic scholars ze n'addizibwa
social media platforms ze abeere ng'azikozesa yabwebwa olukusa. Era byazze apostinga muzze mubiraba. Si kino kyokka kyasoose okuba ng'ateekawo entiisatiisa nti oba ku ambasada wa US, wabula yakolako lumu ne posti ku Bannakenya mu ngeri ey'okubatiisatiisa ebintu ebiraga weakness eri mu intelligence yaffe ng'eggwanga. Kakati nkutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi, kye nkusaba jangu mu comment section, jangu sharinge, jangu likinge, jangu subscribinge. Jjukira nti nagamba osubscribinga oba oyambyeko n'eddoboozi ly'okomentinze okubanga ligenda wala. Kati mukwano gwange ensonga y'okusubscribinga nsonga ya makulu nnyo. Mbaagala nnyo, mbaagaliza Sunday ennungi.